everywhere. Bana Uganda. Abana benatete. Nemazima ga Katonda mu ggulu. Okujjako nga temulaba bulabe. Omanyi kye bayita okulonda TV ne risiiti. Omanyi okulonda ekyapa nga kiri mu manyago. Gwe kuba akafaananyi nga mulina password nga yooyo. Ye mulungi, ye mugezi, ye ayagala ensi ye, ye lwaki sibikomyawo. Thank you very much, Madam First Lady, for the message. Obaka bw'owadde nze ne bwe songerako ndowooza. Nja kusaba abantu abayimiridde wano emabega mwenna mukakaneeko, mwenna mukakaneeko. Buli omu ne bw'oba okutte essimu njagala okukakaneeko okuba njagala njogere n'abantu beeri. Kati bannamawulire bano ndowooza tubaleke mweyo muba mundaba. Abeeruuyo bali kumbona, n'ab'emmeri bali kumbona, n'ab'omaiso bali kumbona. Nekyo baba tinekyo bana. People power, our power, NUP and everywhere. Bannange njagala buli omu waali gamba munna akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Amanti mugambe nti waggulu eyo waliyo Katonda. Tetuli wano lwa kwagala kwabwe. Balina emmundu, balina buli kimu. Bafubye okusala olukwesikwesi lwonna okutulemesa okugenda ku ballot paper kuba Museveni amanyi bwe ninnya ku ballot paper aba talina chance. Bakoze buli kisoboka naye tutuno wano. Bakoze buli fujjo ekyennaku nga bakozesa abantu baffe abanyigirizibwa. Nabagambako gye buguddeko tinakyemalira omu gwe bayita Stalin. Yali ayagala okuyigiriza bajjano be engeri gye bakkakkanya abantu. N'akwata enkoko n'agikongola yonna nga nnamu, n'agikongola yonna n'agiteeka wali ng'ekankana etuluka omusaayi, agikongodde yonna nga nnamu. Mumanyi okukongola enkoko nga nnamu kiba kikolwa kya butemu. Naye yakola bw'atyo kubanga yabagamba nti ayagala bayigirize bwe bakontrolinga abantu. Enkoko bwe yamala ogikongola n'agiteeka wali, n'akwata empeke za kasooli n'atandika ogisuuliraawo. Enkoko netandika okubojja empeke za kasooli nga bwe mugoberera. N'asuulaawo enkoko n'emugoberera, n'agisuulira n'emugoberera. Kubanga wakwadde yali aginyigiriza nnyo, yali alina ekyokulya. Bano abasajja bagenda mu ghetto kuba bamanya Bobi Wine mwana wa ghetto, bamanya ghetto eyanzimba. Tebansuubirako. Yalowooza nti ba intellectual bonna bakubbi abajjeewo, nti balooya bakubbi abajjeewo, baprofesa bakubbi abajjeewo, laba ghetto bwesitula omubanda. Batira ddala. Era Museveni yakozesa sente z'omwomusolo n'agenda n'akwata omusajja omu akagwa ensonyi gwe bayita Christopher Damulira. N'amugamba tukoze tutya okwawula Bobi Wine ku baavu banne, tukoze tutya okumwawula ku baana ba ghetto, tukoze tutya okumwawula kwabo abaamuleeta abakiikirire, tukoze tutya okumwawula kwabo bayogerera balwanirira. Bagenda mu ghetto zaffe ne baluunyayo abazzi b'emisango. Buli gwe bajja mu kkomera ng'alina omusango, buli mubbi kungwe, buli mutemu ne bamugjayo ne bagamba mmwe tugenda bawa omulimu. Nga ne bw'okola omusango gwonna ne bw'otemula omuntu kasita otuyamba okulwanyisa Kyagulanyi. Ne bateekawo ekintu kye baatuuma ghetto structure. Tebamanyi na ghetto kye kitegeeza. Era ne bakozesa abo abayaaye ne bakuŋŋanya n'ebigurupu by'ababbi. Nga bwe mwabalaba bwe bagenda bakuba abantu Museveni lwe yeewandiisa. Nga bwe mubalaba bagenda tibatemula abantu.
nga bwe mwabalaba bagenda mu lubiru lwa beene, nga bwe mwabalaba nga bwe mubalaba bulijjo ne babakozesa ne babagamba ne bwe mukola omusango gwonna kasita mulwanyisa Kyagulanyi. Twabakuŋŋaanyiza mwabalabye nga bali ku TikTok batiisatiisa abantu nti tebajja wano, bajja bakuba tunula kyekiri wano. Gamba munno okuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Gamba munno nti waggulu eyo waliyo Katonda. Ekiranga sinabawa bubaka bwange bwaleero. Njagala kino nyongero kitaanya. Ti baganda bange ffe tuli ba National Unity Platform. Kyekibiina ky'obufuzi kyenkulembera. Naye nzize mbagamba emirundi mingi nti ffe tetuli kibiina kya bufuzi wadde tulina ekibiina ky'obufuzi. Ffe tuli Bannayuganda abakiikirira amaanyi g'abantu. N'olw'ensonga eyo okulonda kuno bassebo ne bannyabo tekugenda kuba wakati wa bibiina bya bufuzi. Okulonda kuno bassebo ne bannyabo era munsanyusizza nti buli omu asenga Munnayuganda. Kuno okulonda kugenda kubeera kwa Uganda. Kuno okulonda kugenda kuba kwaki? Ne bw'oba toyagala Kyagulanyi, londa ekirowoozo Kyagulanyi kyakiikiridde. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaawamba eggwanga lyaffe ne batufuula abaddu, naffe be baafuula abaddu. Kuno okulonda kuli wakati waabo abanyigiriza, naffe abanyigirizibwa. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaagala okufuula Uganda faamu yaabwe, polopate yaabwe, naffe abagamba Uganda nsi yalwanirwa bajjajjaffe, tulina ogibeeramu nga Bannayuganda basaanidde abenkanakana na buli omu. N'olw'ensonga eyo baganda bange, yonna gy'onooba otambuliddemu eno kampeyini, gy'onooba otutte obubaka obw'enkyukakyuka, nkusaba ne bw'oba tokutte ekifaananyi kyange, kwata bendera ya Uganda. Bw'onookwata bendera ya Uganda kyakuba okiikiridde ekirowoozo. Saagala oyagale Kyagulanyi mu kulonda kuno, njagala oyagale Uganda. Bw'onooyagala Uganda Kyagulanyi ne bwe banaamutemula ojja kusigala oyagala Uganda. Bw'onooyagala Uganda omuntu yenna ne bw'aba ninaanye ne bwe bali mugula gwe toliva ku mulamwa kuba omulamwa gwa Uganda. Kwata bendera ya Uganda ng'oli proud. Kwata bendera ya Uganda ng'ogamba Uganda yange. Omutemwa Museveni gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugwo. Omugabo oyo wa SFC gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugwo. Oba oli wa ggwanga ki? Oba oli wa ddiini ki? Njagala okwata bendera ya Uganda ng'ogikiririzaamu. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalidde abasibo ne bannyabo.